Okuviira ddala ku ntandikwa y'emboozi n'okunoonyereza kwaffe ku mbeera battamale gye bayitamu mu kitundu kyaffe ekyasooka, twalina okukkiriza kungi nnyo nti tulituuka ku buwanguzi. Tetubutuuseeko. Ebituukiddwako mu kiseera kino nakugambye nti buwanguzi bw'amaanyi eri abafamire eno, era ttaffaali ddene nnyo ebitagambika eri Salt TV naddala wano mu bivumbuddwa. Nga bwe twasazeewo okusooka okuzza emabega akatambi olw'abo oboolyawo abatamanya Muzeeyi Wilson Tamale n'ab'omu maka ge ebyo bye baayitamu. Leero twagadde okumanyira ddala awatuufu awaava nnabe akaabizza abafamire eno akayirigombe. Bwe njogedde okuva emabega era naluli nayogera ne ŋŋamba nti bwe banziba emmotoka gye nkozesa omulimu gwange ogwa takisi mu kiseera ekyo nasobola okunoonya nkoze ntya, era natuukirira oyo omwami bamuyita Kalanzi David Nuwa yasobola okujja nga amaze okumbuuza n'ebibuuzo ebyo ne mugamba nti bw'onookomawo enkya nja kusalawo ekyokukola. Akomawo muguza ku eyo poloti ey'okubiri eyali mu L-shape era nga yanguzibwa omwami gwe bayita Senfuma na kati naye waali. Era bwe namala okugigula ne mulaga nti nja kukuguzaako rectangle wansi kubanga poloti erimu nga bw'onoolaba leeta 7 egaziira wansi nebanga yali mu shape yayo ya L eyambuka waggulu. Ne muguzaako fuuti 55 obugazi ate obuwanvu 73. Tamale agamba nti okutunda ku ttaka lye okusobola okuzzaawo takisi ye gye baali babbye, mwattu teyamanya nti oba oli awo yeekuulidde akabazzi kugulu. Oh! Bangi tugamba nti singa kale oba oli awo singa teyatunda kafu kano bino byonna tebyandibaddewo, singa kale takisi teyabbibwa oba yeno tetwandituuseeyo. Omuguzi akatundu akawansi ku poloti yo ey'okubiri otyo alumuguza ekyo ekitundu atandika okuzimbako ennyumba ye, kati n'afunamu omwoyo ogumugamba nti ndowooza kansobole okubba ekitundu kino kyonna nkitwale. Abatulaba ku Salt TV nabagamba nti mu biseera ebyo nali nkola nnyo safaari nga ngenda Kenya, ngenda Mombasa, mala myezi wegiti kumpi myezi mwaka mulamba siriiyo. Ebiseera ebyo nga eyo gye nkolera. Ngenda okudda nga ndaba atandise okuzimba ebitooke, emiti gyawova, binazi n'ekintu ekiringa ekyo. Awo ebintu we bitandikira nga nze ŋŋamba omukyala mugamba wadde olaba kati era nzirayo naye ekintu kino sandikyagata. Ebyo byonna nendeka nga mbijjeemu bijanjaalo bitooke bimu. Omukyala we by then yali waali naye we namuguliza omukyala nali simumanyi ate era yali taliiwo. Kati oluvannyuma nga zze n'atandika okwogera nti wano si waffe ate era omwami mugamba naye nze tampuliriza ebintu ebyekika ekyo ne tutandikiraawo okufuna obutakkaanya. Muzeeyi Tamale alinga atamanyi ngero ez'Abaganda ezigamba nti nnyinimu waataba ebikere bitemba enju. Kale oba oli awo yalwerabira. Olugamba nti kisawo kyataliiwo kijjula mayinja nalwo tugambe nti talumanyi oba yalwerabira. Olwo mutandika okugugulana anti bagamba ekisa ekingi. Bandoopye ku poliisi ya Odi Kampala nti najja n'entema ekinazi. Mu miti gye yasimba mwalimu ekinazi ekyo. Kyokka nga ekinazi ekyo kikwatira ddala ku jjinja lyange erisikwata ku nsonda eri n'okukkirira wansi we yali azimbye ennyumba. Era nga nali ntegese okumugamba kubanga omuntu wazimba enju omuwe ekkubo. Kati ate mu poloti yange eyo yennyini mwalinga mwakakkirira ye n'agifuula nti yensalo. So n'olw'ensonga eyo ne tutandikirawo kaayana
netusooka nga sinagenda ku poliisi, tugenze mu beerosi, tugenze ewa RDC. LC 1 nga bamuyita Mwami Kigongo wadda nakati waali. Ne tugenda ewa RDC by then bamuyitanga omukyala Zayina Muwonge nakati waali. Ebyo byonna ne tubiyitamu. Ngenda okulaba bankutte, bampozesezza ssaawa zizo 10-11. Soogedde na kintu kyonna, baabo bantadde ku ttata misinde paka Luzira gye namala wiiki nnamba. Kati biki ebiddirira? Tulese bakujimbye lwa kusala muti mu kifo ky'ogamba nti kikyo nga kaakati mukikaayanira. Ne balyoka bandeeta oluvannyuma n'abantu bangi nnyo nga bamaze okulaba n'okuwulira, kubanga ndi muntu olwo embeera zakyuka, emirimu gyenkola mirala nnyo. Nsomesezza eggwanga, abantu kuyiga, kuvuga motoka, kufuna biwandiiko byazo, driving licenses, kufuna certificate n'ebintu ebiringa ebyo. Era abandabanga ku media ez'enjawulo, kubanga nasomesanga na buli kati era nsomesa ku radio ez'enjawulo n'amativi mangi ne bakaayana. Olwe batandika okukola production warrant ne famire yange nga buli omu tatudde. Kati okundeeta awo era nga bwe nakinyonnyola luli olwo ne balyoka bampa bbeero. So nga ate mu kusooka bwe baali bankwata bantwala Butwazi, abaserikale abaaliwo mu kiseera ekyo ne batandika okubuuza, simanyi Kalanzi omumanyi? Ndi mugamba mumanyi. Omuyita otya? Ne mugamba muliraano wange, nze namuguza ekitundu ku poloti yange ey'okubiri. Banteeka buteesi munda. Ekituufu kiri nti Muzeeyi Tamale ayise mu bingi kumpi kumalawo makomera gonna yogetuukamu. Ate nno nga kooti nazaabula okuzimalayo ez'eggwanga lino Uganda ekkola lya Afirika. Biki bye binaddako? Lwaki siwe tuba tutandikira enkya? Bya Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV, Omunnyo.